Fikayo Mukomera. Libadde litya. Wanji? Libadde litya gwe mundi ko gubadde gusoose oba? Ya gwe mundi kwange ogusoose naye era siruddeeyo nvuddeyo. Kakazi katto ka Gloria Buggie Mukama Katonda abadde mulungi n'akawonya ekkomera. Olunaku olw'eggulo Gloria Buggie wabaddeyo shoot gye yabaddeko era bw'etyo poliisi n'evaayo n'emugombamu obwala gye yasuze ekiro kimu. Gloria Buggie bamaze ne bamuta. Biki ebyamukwasizza? Tukimanyi bulungi nnyo nti amabegakaawo obutambi obw'obuseegu bwagenda ne bufuluma nga bulaga mwana muwala ono ng'ayolesezza abasajja bonna kye baasobola okubeera nga basiima. Oluvannyuma lw'abasajja okusiima munnange n'abasirikale obutambi bwabatuukako era bwe batyo omusango ne bagutwalira ddala nga guli sirias. Olunaku olw'eggulo Gloria Buggie we batyo bamukutte. However, tusobodde omufunako Gloria Buggie ng'avudde mu kkomera naye omusebe anyirira. Binene byasobodde okubeera nga atubuulira ku musango na lwaki babadde bamukutte naye nga sinobeera nga mbikuterako kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kwa ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya business onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane. Yakutwazizza oba ani yakusirisizza? Mwenna mukimanyi bibadde mu mawulire mumanyi ekikoze. Abamu tebakimanyi babuulire. Abamu tebakimanyi. Abitex omukulu Abitex biri bye yawaaba byali tebyamumala n'alyongeramu okubribinga abantu batukwate mu paku ekiro saawa 5 nga babadde batutrakinga naye nze nga mbadde nsuubira banditukubidde ne tujja ne tubaddamu ebibuuzo byabwe naye bayagadde kikola mu ngeri ya kikujjukujju. Bakikoze mu bukyamu era kyobola tuli out right now we are free kubanga tetulina musango. Twawadde statements zaffe ye yagenda n'akola ebibye na bribing abantu nasasula abantu batubeezeeyo batusibe naye nga tetulina musango. Naye ekirungi kya byonna tuvuddeyo kubanga naffe sife abangu ennyo. Mutonzi waffe yasalawo si Abitex. Muviideyo ku poliisi bondi oba musasudde? Tuviiriddeyo ku bondi tetulina kye tusasudde kubanga tetulina musango. Bya olulala awaabanga ekintu kyalinako obujulizi oba kyamanyiko bulungi kubanga naffe katugenda musuuwinga okututeekako emisango okutusibisa nga talina evidensi nti nno talina bukakafu nti nno ffe abaata akatambi. Fe okuvaayo tetuli basiru bannaayo navaayo bulungi ne mbagamba mu press conference sinze yasa akatambi ako nemaziramu ne mbagamba tuli mu bigoberera with law enforcers naye nja kuvaayo mbyogereko maybe oba n'obutabyogerako it is my right ekikulu kya byonna nti wabigoberedde yakwatibwa oba teyakwatibwa yakikola. So ffe ebyo byonna byabaawo ng'ali eyalekana mu mawulire ffe twali eno nga tubigoberera ebyaffe mu mpola nali sagala bizza mu mawulire kubanga n'abantu balowooza sitanti oba biki naye sagala bizza mu mawulire nti tusiibe ku ebyo tusule ku ebyo katambi bamukutte oyo nali saagala ebyo bintu ebyo. So nga ffe tuli mu bidiringa nabyo privately era nga njagala bategeeza n'omuntu twali twamukwata 2 weeks ago. Yes, twali twamukwata ne tumutwala ku poliisi ne tudiringa nabyo privately kasagala bizza mawulire kubanga si ekintu ekyokwenyumirizaamu oba ekyokwogerako buli kaseera.